Weewaawo omunyo ku 3 gukyagendera ddala mu maaso. Tugenze nate mu byobulamu. Dr. Jane Ruth Acheng ye minisita w'ebyobulamu mu ggwanga yategeezezza ekisaawe ky'Entebbe nga bwe kitagenda kuggalwawo wabula bakwongeramu amaanyi mu kukebera abantu abayingira eggwanga okukakasa nti tebayingira na kika kya COVID-19 ekya OMICRON okukisiiga abantu abalala munda. Wadde nga amawanga agamu mu Bulaaya gatadde koligono kukugira abantu abamu abava mawanga ga Southern Africa, Minisita ow'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng alambise nti ekisaawe si kya kuggalwa kadde kano kubayingira n'okufuluma eggwanga. The government of Uganda instituted mandatory testing of all incoming travelers upon arrival at Entebbe International Airport on the 28th of October 2021. To date, 48,259 samples have been tested with 228 positive cases recorded. Bunagamba nti essira lya kwongerwa ku kukebera abantu ku kisaawe okusinga okusatira okuggalawo. Testing at the airport, and from the time we allowed people to go home, we have been following up the on average 6 people who test positive. And it is true that about 2 out of every 6 give wrong information. Wekijjedde ng'ensi eri mu kasatiro ka Omicron variant akongedde okusaasaanira amawanga okuli Netherlands, Belgium, Bungereza, Israel, Zimbabwe, Namibia, USA, Eswatini n'endala. Minisita akakasizza nti akadde kano tewali muntu yenna yazuuliddwamu Omicron mu Uganda. While the Omicron variant has been reported in several countries across the world, it is important to note that this variant has not been detected in Uganda. Dr. Misachu Wanyengera akulira olukiiko lwa science olunoonyereza n'okuwabula ku COVID mu ggwanga agamba nti batandise okukinoonyerezaako era agamba si kya bulabe nnyo nga bwe kiri mu nsi endala. When it comes to immunizing against influenza-like illnesses, vaccines have been historically given on an annual basis, largely because you have new variants emerging, but also because the immunity tends to wane. So our groups are doing a lot of work in this direction. Ku mbeera ya ssekukulu n'ebikujjuko ebimalako omwaka, minisita agamba abantu baddembe okusigala nga bayingira kuno wakati mu kuddibwamu okukeberwa n'okulondoolwa okutangira okuyingiza akawuka kuno. The fact that we are caring about you and allowing you to go home to your comfort, it is extremely important that you also care about your family, your loved ones and your country and give us correct information. Abakugu abalala aboogerera ensonga z'ebyobulamu baliko bye balambise. As a medical worker and as a frontliner, I have interfaced a lot with people, with patients, people who are actually infected and people who are looking to prevent getting infected with the virus. After the ban, there are still stringent, disproportionate measures which make public worship very difficult to partake in, despite markets and other places being able to open with less difficulty. Bya Muhammad Wamala ne Ora Gabdiel, Kurasawut TV, Omunyo.